kubituyamba okunyweza n'okukuuma ebyo bye tukola kwe kuba nti buli tuba tetunnakola enteekateeka yeesigamizibwa ku kulengera ewala nti buli lw'obeera mu kiseera nga kino nga tonnatandika kintu sooka weebuuze nkyukakyuka ki eyinza okubeerawo mu myaka 5-10 egijja. Mulabye baganda baffe bangi amazzi ag'ennyanja gabalumbye, gabalumba go tegalumbye mayumba gaabwe wabula galumbye we gabeeranga kubanga awo waago waliwo ebintu by'otosobola kubuuka mu bulamu. Amadaala agamu tosobola kugabuuka kubanga buli lw'ogabuuka ensi ekukwata n'ekuzzaayo. Buli lw'oba okola ekintu era kye tusomesa abavubuka bannaffe, tobuuka macco, tobuuka madaala kwagala kuyitawo mangu kubanga buli ddaala ly'obuuka ligenda kudda mu bulamu bwo ate likukose. Kati olwaleero weebuuze baazimba oluguudo olupya luno olw'express Tebe expressway mu butuufu lwayitako mu mazzi mu bifo bingi. Lwaki amazzi tegannalulya? Kubanga tebaayiwa ttaka naddala awali amazzi, baazimba mpagi nga balengera kiki ekiyinza okujja. Olwaleero buli w'osanga amazzi era nammwe tubategeeza naddala aboonoona obutonde ne bw'oba olina ensimbi ezifaanana zitya, buli lw'osanga ekifo nga kibaddemu mazzi n'okiyiwa mu ttaka, manya nti ekifo ekyo tekiribeera kikyo, kyali ky'amazzi era kiriba ky'amazzi, kiriba kya lutobazi olwo oba kiriba kya nnyanja eyo. Mu biseera ebituufu nga wayise emyaka, ennyanja oba olutobazi lulyeddiza oba biryeddiza ekifo ekyo, ojja kukosebwa mu ngeri emu oba endala. So ekituyamba okuzimba emirimu kwe kubeera nti bwe tuba tugitandika tutunulira enkyukakyuka ezisobola okubeerawo ne tusobola okuzeeteekerateekera. Bino byonna kati tetwabimanya. Ensi zaffe ziraze nti biringa ebyagwawo ne bitusanga nga tetweteekateeka. Lwaki? Kubanga buli kintu kitukubye, kitutomedde butomezi. Obulwadde buno butomedde ensi ne bulaga nti ensi zaali tezeeteekerateekera biseera nga bino. Tuteekwa okuyiga okweteekateeka naye ng'okweteekateeka okwo kusinziira ku kulengera ewala. Kyova olaba nti buli ky'oba ogenda okukola, bw'oba ogenda okukola ekintu nga kinaanyigiriza obulamu bwo, ng'oba kirimu okunyigiriza obulamu bwo, leeta omusawo abeere ku kakiiko omwebuuzeeko akubuulire nti kino bw'onookikola kigenda nnyigiriza obulamu bwo mu ngeri eno, osobole okweteekerateekera ebisobola okubeerawo. Wabula tojja kumanya biki bigenda kubeerawo nkya, naye osobola okuweteekerateekera embeera ez'enjawulo ezisobola okubeerawo ne zinyigiriza omulimu gwo ne zinyigiriza n'obuweereza bwo. Ki kye tugamba? Tuula wansi weebuuze kiki ekigenda okuddako mu myaka 2 egijja, kiki ekigenda okuddako mu by'empuliziganya. Ekiseera kigenda kutuuka nga Terefayina eri ku ssimu yo. Kituuse nga Terefayina eri ku ssimu yo, nga Terefayina yonna etali ku ssimu teriiwo. Terefayina yonna etali ku zino mpeereza nga bw'olaba zi GoTV, zi kyendala zi DSTV nga teriiko, teriiwo. Ekiseera kya antena ez'okuteeka ebweru ne tusimba omuti omuwanvu ne tuteeka waggulu, ebiseera ebyo bigenda bivaawo kubanga omuntu agenda kuba yeetaaga ssimu ye akonekitinge ku TV ye, ayunge ku TV ye alabe Terefayina. Kale tuteekwa okutuna ne mu makampuni ge tuweererezaamu ne mu makolero ge tukoze ne tutunuulira nkyukakyuka ki ezisobola okubeerawo ne tuziteekerateekera. Kati ng'enteekateeka zonna ezikolebwa olwaleero zeesigamye ku mmunyeenyeso oba ku kulengera ewala, y'engeri yokka gye tusobola okukuumamu emirimu. Bali bannaffe baakiraba, amakolero gaabwe n'ebintu bye bakola babirengeza emyaka 5-10 egirijja. Naffe tubayigireko nga tuyiga ebirungi mufo ky'okuyiga ebikyamu. Tuyige ebirungi tubireete, ebibi byabwe tubibalekere, naffe tusobole okukikola. Obanga bakikoze naffe tusobole okukikola ng'eggwanga, ng'ebitongole ate ng'abantu
Ssekinoomu. Naawe osobola.